Yeah. Twavuddeyo Dubai yanyumye. Era gwasoose okundabako oli wa mukisa. Ndi wa mukisa nga akoze ki? Nga atunda ebibye. Obyononye tuli basajja bakazi baganda. Bakimalayo batya? Oli wa mukisa nga ki? Nga aliri bwejjanzi. Ndowooza oli. Nenga hawa ye muri mutya? Dubai badde nnungi. Twagenze babaagala nnyo baana bali bakola. Twakulabye mu byana. Ebyana gye biri naye nagenze ogenda nga madamu ankozeeko. Yategedde mu nnaku 3 ziyinza obutanyangwira nasooka nzigyamu awo. Nakugyamu awo? Nakuleka nga akufuye? Era nagenze kiyoya. Naye nga abaana gye bali babanyirira b'amaanyi. Yakufuyidde mmindi n'ogenda nga toyoya? Oba yakulaze baloga abamanyi ennaku 2 kati wamalanga wiiki nga takulabyeko n'ategeera olina gy'olaga ajja n'asooka kufreshinga awo n'ogenda nga tolina ky'obanja. Nagendako eri n'anyenya ensaasi. Ogenda otuuka eyo nga wa yakataliiko. Naye kati weweyingamu Dubai ne Kampala? Tukyali. Kasa n'abakulu nabo bagendayo bamanye ky'okukola seetaaga bagamba kyakukola byonna ekituufu bakimanyi naye nga tukyali. Nkolesa eby'enguudo bizimbe freedom eri etya? Lwakuba kale amateeka go bali bantu bali serious ne boolekawo essimu ogisangawo nga teri agikutteko. So ebintu byeri byakabi nnyo. Teri kerere, teri boda, teri nfu. Nagenze n'essando yange ya white ne kati ekyatukula kyokka nga mbadde njambala buli lunaku. N'olwatuuse entebe neddugalirawo. Naye abafulumyayo mutambuza ku kigambo ky'abadijje b'e Uganda. Babutuuka mubeera nze Nimrod. Nga Nimrod. Badijje b'e Uganda babadde. Like n'okuba music no mentioninga mu DJ munno w'e Uganda. N'eri aba Uganda gye bali. Kunta, DJ Chris, Legendary Cools, because yesterday nazanyeko mu one of the African clubs, Vagita Venom. Legendary Cools, yabadde mwami namulabako namulabira namuyigirako bintu bingi. Badijja abe Uganda gye bali eri bali mu kweyiya nabo. Wale kwogera ku badijje ba Legendary DJs. Tetwakulabye mu bya Bush, yadi anywhere. Temwandabye because sabaddewo. Otegeera, unfortunately yavaawo for Thursday, was it Thursday? And I was leaving the country very early in the morning on Friday. So Tobola temwanda bayo. But of course Bush baby. Yabantu abamu benayigirako both okuzanya music n'okwogera ku radio. Kibadde kya nnaku nnyo that yagenze nga sigensobodde kubeerawo. But I'm one of those people who would be there like every single day. Oyo mwami mwagala nnyo mu meetings a couple of times. May his soul rest in peace. Mwebale nnyo mwenna aba DJ aba representatives ne bagenda ne batuziikirako. Kibadde unfortunate that saabaddewo. Yes. Omukulu Salvador mumanyi? Comedian. Mukwano gwo? Olina namba ye? Yenjino. Temwogera? Gwe mba neetaaga omuweesa show oba nina kyemwagalako nsobola omukubye. Naye era naye bw'aba alina kyanjagalako asobola okunkubya naye tetuli bakyali. Lwaki bwe tumusanga akuvuma? Nze ndiko amasanyalaze. Kati gwe ky'oba omanya buli muntu alina show oba olina ky'otegeka yogera ku DJ Nimrod ngenda kukuddiza ekintu kyo kikwateyo. So nze aliko. So kati ayogere kwani? Suna be. Ng'abaagaza ki? Suna be netogamba talina amasanyalaze. Talina, nze ndiko amasanyalaze. Alina ndongo. Eyo n'ennyaanya n'obutungulu. Kyogera ku kivulu ky'olina. Olina ekivulu otegese buli lw'otegeka otegeka mu kifo kirala. Buzibu ki obuliwo? Tewandibadde buzibu but we twategeka last year ebbala eri close right now. Climax emachidye. Naye kirungi nannyiniyo yasetingawo ekifo ekyalo ekipya enateete. Same vibe, same atmosphere, balina swimming pool, balina water park, waliwo ebbaala nnene nnyo.
kifo kya kabi nnyo bakiyita capital city. Okubalagirira bw'oba ova Wakaliga waliwo we bakamala okukola bridge, bw'oba wakavaako bwoti w'oyambukira waggulu awo nga tonatuuka na Tete ku bitaala. Bw'oba oviiridde side z'Emmengo ku totaala esembayo nga tonaba kukkirira na Tete ku bitaala, oyite mabega wa Toto wennyini. Ekkubo lyerimu erikusuula ne kuliri. So capital pub area, capital city eri awo wetugenda okukola white party this time around. Singa climax ebadde weeri era tubadde tujja sobola kuddayo, but unfortunately teriwo, but awo wakabi ate na nnyo. Tetwayogeddeko naye n'atugamba naye Kayola lwaki oyo omusajja taterera mu kifo kimu? Oba ebifo biba bya bwereere nga gy'addukira ebwobwereere gy'agenda, efe biba bya bwereere. Kya bwereere kyo kyekituufu, because boss waawo kyali wange. Yes, nakyo kya bwereere. Najja museum yali ya bwereere. Twakola lwakubanga mateeka bintu bikyuka. Kati right now olina okusaba ebbaluwa ya UCC permission okukola show mu kibuga. Okitegeera, so nebe bintu bingi nnyo obukwakulizo bungi. So tubulaba tunabe na Tete sebo nabo bayitaaga white party. Gwe na Tete wali olabyeko white party. Baba just mu kuzunga. Bajja zambala baziina. Ate simbu just twagala abantu be na Tete nedda. Wonna abantu bagenda Vanessa bageeboyogerere bageewa bajje mu white party yange. Omuwala gwe wadde naye kwe yaki ng'akuzinirako waati yabadde mu katimba yetugamba oyo Nimrod tamusuza, omulala n'agamba oyo Nimrod alina omusuza. Bangi abawala banziniddeko, waliwo ne vidiyo z'Essaabalaze. Kyatabuse. Kati mwe oyo gwe mwalabye katono waliwo gwe nalikodinze naye nga HopeNet Mukama mu blessing eyo mukyala yantutte yadde celebrating birthday naga Nimrod tugende tunyumirwe, naye abaana bali wali, abaana bannayuganda bambala bali eri tebalina kye batya. Singa abadde mukazi wandivuddeyo ng'oli lubuto. Simanyi kyamutuuseeko naye waali ayinza okuba ali lubuto. Waali ayinza okuba ali lubuto. Bino mubifunamu ekyoyogenayo ne abaana b'abandi abo mubasasula babe babasasula. Ye yansasudde. So abayimbi bagenda eyo ne ba celebrities babe kwogera ku bayimbi njogedde nze nabwe alina experience tusobola kukubuuza kyekibeera eyo mwe musasula be babasasula. Omulamu ogutwale kozi nabadde nina white party Dubai, nabadde ngenze kukola ki white party naye vibe zeeyongeramu, okitegeera abaana ne batabuka n'ebintu ne bikyuka. Oyinza bagamba ki abasigadde Uganda alina okujja ku white party? Bajje ennaku z'omwezi nga 29 June. Tuli capital city na Tete, kifo kipya, kifo kya kabi, kifo kya VIP. Abayimbi bangi nnyo, abayimbi ba comedian ba DJ bangi nnyo. Main artist Dr. Jose Chameleon yakonyemo Stamp, Gravity, Mudra, abandi bonna tugenda kubeera nabo. So balinze 29th of June, it will be a Sunday for capital city na Tete. Omuyimbi Suna Ben yatugamba mbu yasinga okusasula mu Uganda. Omuyimbi? DJ Suna Ben yatugamba yasinga okusasula mu Uganda. Tulage risiiti ze naffe tujeeza. Okitegeera? Babadde asobodde tulaga risiiti. Ebintu tetukyabyogera bwogeza ate abamu tetukola ki? Abamu tetulaga nsinfuna yaffe. Otherwise abantu bajja kunyiiga. Kati omanyi mmeka ze bantwaliddeko e Dubai ate nga nabadde mu business class. Sako tulageko. Bino ebintu. Twakulayo wadde n'akazungu tugamba ono. Ogira? Essaawa azaale ku baana abazungu. Simanyi bye bafaako. Tulaba babalanga ogenda okulaba nga yatuuse. Tetumanyi yatuuse atya. Yagendedde mu bbuutu. Naye bakutugale basinga okusasulwa ebyo byonna byogera.
tewali buzibu be basasulwe. Ati ayo naye bakutwaliddemu oba business class oba kati bo bamanyi mmeka ze nkola. bo be basinga. Kati bo bakola Monday, Tuesday, Wednesday, nze nkola Friday na Saturday yokka. Bakyakuba nnyo endongo, bakyakuba nnyo. Sobola kubuulira ze bampa because rates zaffe zikyuka. Waliwo kyali wakkubira n'omugamba mpaayo 3 engeri gy'oli ggwe. No, mitwalo nga 3 engeri gyali kyaliwo. Nene wabaawo omulala akuyite 40 n'omugamba njagala $5,000,000. Nazikuwa. Ne Kampala ne bazikuwa. So beeyi yaffe teri standard. Tulinga naffe abayimbi. Leero akoledde akakadde, enkya akoledde 4, olulala akoledde 10. Otegeera. So standard figures zaffe ate bwana tulaga ajja tulaga risiiti emu gye bamuwaako obuna. Atulage eza bulijjo. Ate bamutwalira mu economy. Bagendera mu economy bagamba be basinga okusasulwa. Ogenda mu economy ne bakusasula sene. Era kati wenjogerera booking yali nnyo waggulu. Ndi wa day. Olwakubanga ki? Business class. Sisobola kubuulira. Ndi wa bay gwe kyoba omanya. Nze DJ nzekka e Uganda. Alinya business class. Ndagaayo omulala. Abalala bagenda yes, bagenda Dubai, bagenda London, bagenda n'abalala babatimbye ne London. Ogigenda kulaba. Batulage we balinnyo ennyonyi. Wawe batudde, batuuse batya, babaaniriza batya. Motoka 2 ze zanchimye ku airport. Otegeera nga kuliko ne Tesla. Natuze mu Tesla. Otegeera. So buli omu ogenda okulaba abamutimbye London. Actually basuna bend bagenda London oba mu July oba mu August awo. Ogenda kulaba. Bagenda kwakubya ekifaananyi nga bali ku kisaawe. Baddemu okukola ekifaananyi ekyala nga batuuse London. Tugaba balinnyo kagaali bakoze batya. Bakubya nnyo abadije banno. Bakyali bange bakuba enya era ba Dubai suna bend mbazira tone. London, bagenda London, yes, London. Suna Ben mazira tone enyanya. Bwe bagende London mu I think July or August, nze ngende New York mu December. Level nye. Bagende mu economy. Kakubulire. Bwe mangende bweru. Nga tona bakungamba mu Nimrod Center meka. Nsoka kugamba business class. Wali. Ninga weninwaji. Sirinya economy. Dabasiza basaize buli obutebe butono. Buli obutebe. Olina kulinnya bubiri, olina kutuula mu bubiri. Nze economy sijjamu. Butebe butono bwe buti. Babanyikiriza babeereyo n'embwa ne buki abantu bayingizeeyo pets zaabwe ne batuula nazo. Tumaliriza interview.